Ochalaba okwanjula n'embaga. Ekyamazima mudumbizi yaffe muno bwe twakkiriza Kristo okuba omulokozi waffe, bwe twaniriza abagenyi tubasanyukira era tubaweesa ekitiibwa maaso g'abantu. Tetuleeta bannatuukira ne baganda benne ne bakuba endaala mu maaso gammwe namwe ne bakupako ebirozo. Bwatutyo tukkiriza tukubuuzizaako era naawe n'otubuuzaako okujjako nga bunaabutasiima era tosiimye ssebukitumwane kitange okuva mu luberebere bayibuli egamba etya otyo tekiba kirungi omusajja okubeera ki yekka era kyava alina ofuna omubeezi amukola ki amusaanira era bayibuli emu neekomawo mu ngero negamba nti alaba nga wakoze nti alaba kati awo aba alaba ndabanga tugaddewo enkola ye omulabye sinayipa bwatyo yenkola yaffe otyo era ddadde okukijjayo obulungi ye mukulu nzikiriza nange ngulabire eno emabega wa anna munnaye eddadi wangi Yeremiya 29:5 abayi buli omu atudde waatudde yenyweza omulwadde alumya amuweese ng'ate bali kagaali agamba munnaye nina omuntu gwe ndabye abadde asinza bunga mwoyo waakwatagana n'owuwe ng'oyo ali mu ddumbiizi lyaffe lino ye ddadi era n'aŋŋamba otyo nti we yamala bw'ati n'alyoka ajja ewakojja ne tutindiga eggendo paka wa ssenga otyo ssenga n'atugamba ku lunaku bwe luti ku ssaawa bwe ziti nti bwe tunaajja wano engeri ekiri nti yasengeko ensonga z'abaana w'ez'emyaka 18 bw'ajja kubeerayo eyo namayumba munanga abantu awedda balajana gwe netoola waliwo akakasipa okusinga kwago okatodde ako kenyini kokutte kakati abagenyi abo wedda balajana gwe banirize era okubabulize ate mule banyonyeddewaabo naye kyenkakasizza nti omugagga oli bweyogeddeko abigula alina emikwano ne mu South Sudan alina emikwano egyakuwerekedde badde mbakubireko omungalo ez'abantu banyinaze alina ensonga ku bagenyi abo nga bwe batudde obuuyo golola bugolozi bwoti omukono mu bbanga akagalo bakalaba bajja kuba engalo enululu akalulu ojja kukawulira beba n'abagenyi bennyininyini be wantegeeza olwaleero nti bajja kubeera wano olwaleero ntwala mpola kyogamba bonna be bagenyi bo oba mulimu abakulembedde nga baatudde masekati gaabwe mubawingaleza atudde bugalo
mwanyiraze mwanyiraze omwana omulenzi awo nga bwokamunandika mugamba awugireko beyazze nabo obuuyi buli mwana mulenzi akyategeera akasimayiro geeko kawanikeko waggulu Delta TV tukole bakalaba nakugamba kakwate kulowooza natugamba tugambe ebigambo bino nti buli kigambo kyonna kyoba oli okwogera ku mutimako sooka okitekenga mu kasengejja ofulumyanga ekigambo kyonna nga tomaze kukisengejja kakibe ku bantu bagobera nabo kakibe ku ye oba kakibeere ku kanisa era nga bakazi okumiikiriza buli kimu osooka nga kiyisa mu kasengejja n'olyoka okyogera katugaye kyakwagala nnyo bino byonna bibyo mbitibwa omusumba Kato Charles Semitego Mukasa era nga ndi musajja asibuka ekyaggwe lwakuba ekyenjawulo sisibuka bukunja kitange anzaala ye Waggo Livingstone Mukasa Kasubi era nga kitange ono twayitandisa okufunamu ewaffe enkayana z'ettaka nga nnyingi nnyo taata n'agenda n'agamba mwe kamusigale nze kangende nkuuma ettaka era twamugalamiza Kasubi mu Kyaggwe era nga gyali atukuumira ettaka lyaffe buyinno buno gye muzze bakulu bange ffenna nga wetutudde ffe tuba tweddira ndiga tulera bazikulwalwomwa mu nnono kyokka
kubanga twakkiriza Yesu okuba omulokozi waffe era twanaaba musaayi ogw'omwana wa Katonda bwe tutyo tulina mukulu waffe azaala omwana omuwala Fiona Namusoke abaleese olwaleero muwala wange wuulirako kubako kubanga ekyamazima bano okujja gwabwe kuba kutuwonyeza agataliiko nfuufu. Mukwano gwange mulungi nkaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga olunaku olwaleero tukoledde waneeno Jandira mu maka ga muzeeyi Musoke yeyazaala mwana muwala Black Beauty Fiona Namusoke ate nno nange nze Namusoke banaye Namusoke mutulabye tuli bawanguzi banaye Namusoke ow'erinnya wangi mukwano Sharita nga nsanyusa okulaba nange neesimye okulabako. Congratulations. Ekitiibwa kya Mukama. Ngunyumye nnyo. Ekitiibwa kiddire Mukama. Eriisa okikola otya? Katonda. Bambi oli otya leero mukwano? Mpulira essanyu lingi nnyo olwa kino Katonda kyantuusizaako. Era omwami obadde naye ebbanga ki olyoka otuuke ku kino? Omwami nga bwe ngambye nti Katonda byonna bya Katonda yakireeta buleesi ebbanga teribadde panvu nnyo kuba mbadde sibeera naye naye ndi mukazi mulokole ffe Katonda waffe ayogera yayogera naye gye yali najja nga nnoonya waffe Maganjo gyembeera. Okikakasa yajja kunoonya ng'anoonya omuwala ng'afaanana atya? Nga tamanyi nalinnya lyeno naye ng'alina kifaananyi. Okikakasa ekifaananyi yakirina nga kiri developed oba kyali mu bwongo? Ekifaananyi yakirina nga Katonda akimulaga mu birooto ate ng'era yali andabye kuba yajjanga ku kanisa waffe okubuulira kubanga musumba mwana gwe ofunye omusumba. Ekitiibwa kiddire Mukama. Kagamba ye gwe mukyala musumba. Weewaawo. Obwo buwanguzi bwennyini. Amiina. Bambi mukyaki gwe olinamu ky'okolamu naawe okubeera nga yasobolanga okulaba oba? Weewaawo mu kanisa nkola ebintu bingi nnyo. Ndi mubuulizi wa njiri. Bambi nsobola okubuulira enjiri ate ndi muvunuzi ate ndi mulina talent. Weewaawo n'okuyimba nyimba. Oyimba kwegamba mwoyo akukkako. Weewaawo. Kayimba kikosinga okuyimba abantu bonna ne basinza bulungi? Akayimba kotera okuyimba kale mu kyaki kwe basinza okumanyirako? Kagamba singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Naye ka tuyimbire mu Bambi. 1 2 3 Singa Mukama teyali wamu nange balabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Eddoboozi oliyina? Wow. Bambi kati bwe yajja ng'akunoonya bwe yakutuukako saasooka kukkiriza bigambo bye kubanga ng'omuntu osooka n'otya naye nensalawo okubuuza Katonda wange kubanga ffe tulina Katonda ayogera. Bwe namubuuza nampa go ahead nange kwe kumukkiriza. Nomugamba nzikiriza. Weewaawo. Naye nga nawe yali akubye oba wakkiriza bukkiriza? Yali ankubye kuba yalina ebisaanyizo. Bisaanizo ki? Musajja atya Katonda, muweereza ate no alina okwagala owaawo n'empisa zina ate assaamu abantu ekitiibwa. Bambi physical appearance ate yo bwe wamulaba kiki wasinga omwagalako? Ekyo kyama kyange. Kale ddiya kale nnyabo sofa ebbanga ly'obadde naye biki by'omuzuddemu ebyakuleetera naawe ogamba nti ddala ono mutuufu kaŋŋende naye? Nsinze muzuulamu obugumiikiriza n'okukkiriza ennyo Katonda ate n'okutya Katonda n'okwagala n'okuwa abantu ekitiibwa. Bambi naawe omwagala nnyo? Nnyo. Ku 10 omwagala mmeka? 10. Kakati abalokole babayo n'erinnya eddungi lyatuma omwagalwa we? Baba nalyo. Wamutumaliriwa? Hane sweeti, biskuiti, chocolate. Muyita lya Daddy kubandera. Bambi kati sandika statement ng'otunudde mu kamera omugambe Daddy
Owomukwano Daddy Charles Kato nkwagala nnyo okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange olw'okundeera obulungi nsiima Mukama akuwa. Okyalaba okwanjula n'embaga